Samuel Joel Yiga yasabadde kumanyinga MP Rubaga okitegeera kyenjagala otegeera wazzoota bagamba ennyonyi emuyingira kibuga Kampala ng'oli Kampala ye kakati nze nina I want to caution the President of Uganda and the Honorable Minister Diana Atwini ne Dr. Acheng Minister of babuulire gwani abyogera bino ebigambo njagala bibatuukeko mu bulungi Minister wa Health Minister of Health Dr. Acheng ne Permanent Secretary of Minister of Health Dr. Diana Atwini. Myself, I'm a social scientist. Yep. Amanyanze Yiga Samuel Joel. I'm a Ugandan with a national ID, but residing in the UK. Over UK? Yes. Ocho? Naye, I am cautioning you, I'm one of the first 1,000 people that contacted COVID-19 in the whole world. Tinzomu kubantu olukumi abasooka okulwala COVID-19. Minister Acheng, omwami ono akugamba nti y'omu kubasooka okufuna obulwadde bwa coronavirus oba ffe bwe tuyita COVID-19 ng'abeera UK. Video twaziraba. Yes. Babuulire kyo kyaliwo. Yes, kubanga obulwadde obwo mwe mugenda okwagala okuggalawo mu March ffe nga twabucontactinga dda mu November and December because olw'ensonga nti ffe mu Bulaaya tulina gye tuyita the NHS eya England bagita the National Health Services. Batandika okutulabamu ezo symptoms mu November, December. Tulina ba general practitioners. My general practitioner yali already realizing nti tuli contacting nze ngatandika okututeerawo embeera ey'okwe self-isolation nga government tena bakola ki kubiteeka mu nkola kate kwegamba nti nze njagala I want to challenge the Ministry of Health in Uganda bw'ebanga waliwo coronavirus kunze bye nayitamu nze Yiga Samuel Joel mbeera UK naye mpangalira Lubaga South nayingidde Uganda. I want to challenge as well the President of Uganda through the intelligence, omuli CMI, omuli police, omuli CID. If you have intelligence, how did I enter the country? Do you have intelligence? I've been in the country for 7 days. Yes, you said the airports are closed. You said the borders are closed. So, I'm putting you to test. Bemba, I can prove my location in England for the last 80 days. And I can prove my location in Uganda. By default, I am here. Katibimwa muina security, nga muina intelligence, nga muina COVID mutufu jari, nze Yiga nayisewa. Baganda bafa batulaba bali nekikwatako Minister bani security omukulu ono agamba nti security yamwe erabika ebulamu sikyo atenze it is in the interest of the people of Uganda omuntu wa wansi owerubaga akola kubanga nze Bulaaya ndi bulungi sina kye neetaaga nnyo naye nze okuluma okwange kukaaba kw'abantu kuyayana kw'abantu beerubaga abatakola ababoda abamoolo abantu abakola mu arcades mubagamba nti tebalina kukola. But I want to test the Minister of Health because me, nze ng'omuntu, I am a victim of COVID-19. I was an inpatient, sorry, outpatient. Outpatient ye muntu gwe bajjanjabidde wabweru waki nali mu ddwaliro for 27 hours subject to 19 tests, pre-tests, nti tests ze bakola okusooka nga tebannaba kurealizing nti walwala obulwadde. Then ate n'okumala okuwona n'enzijanjabwa nagenda kuze bayita post COVID-19 screen checks emirundi egiwera ng'omunaana era nagenza okuva mu Bungereza nga nyina certificate enzikiriza okufuluma nti I am safe to travel anywhere in the world. Olina kumpapula empapula nziri muganda atuwe empapula ikebera ensawo yange awo ziriko zonna NHS England National Health Services of United Kingdom. Kati muganda wange Sam kikyo wakanya wano nti ebintu COVID taliwo wano abasawo bafo bali nze message yange genda wa President Museveni etya nti you have been misled by the expatriates boyita ba doctors in this country. Uganda telina COVID-19.
Bwebaba mbakanya. I am going to repeat this again. I caution the Ministry of Health, your doctors, Moliba health scientists. I am also a health scientist. I am a victim of the same disease pandemic ekubyensi yonna. Bwembeera victim bwe namala okuwona nga mpona, I did more research than anyone else. Bwe twogera UK yemu kuzasosa okufuna ki vaccine. Nyinza n'okugamba nafunye vaccine ya COVID-19. Mwagifunye Uganda temugirina. Ngirina mu mubiri. Tosiiga? Sisiiga, sifuka carrier ate sikyasobola kulwala. Kati caution yange with the Ministry of Health of Uganda. Caution yange the Ministry of Health. Waliwo card eziri awo eziriko check the card eziriko card butono gonti webuti nyane endala imprinting. Nti caution yange the Ministry of Health njagala bajje bankebere. Be bankebera ne batugamba nti ndi positive kitegeeza test zonna zibadde bakola. Zibadde nkyama. Nchiddamu. I cannot contact COVID-19 anymore. I cannot carry COVID-19. Waliwo abantu bebayita ba carriers nga abulwala naye tabusiiga. Ate sikyasobola kubulwala ever. In fact, when I do send you nti wakyaliyo viruses zitakyasobola kunkwata according to the treatment I got from UK, from the United Kingdom NHS. Era njagala nnyo okwebaza abasawo mwenna bannayuganda abakola ne NHS England n'abakola mu nsendera zonna ezirimu obulwadde nti you have done a very good job. Big up. But this is a caution to the doctors in Uganda. Don't mislead Ugandans. Don't mislead the president.